ensangi zino Uganda yali nsi matabuta ng'ejjudde ebibira n'emigga, naye wetwogerera olwaleero omugga guwulira gwe twakulanga tulaba kati ogusanga nga baaguziba, awaali ebibira byonna baabisaanyaawo, buli kintu kyonna kitaagataaguddwa ate nga bikolebwa abantu be tulowooza nti be bayivu abandibadde balwanyisa n'okukuuma. Ekyo nno kitunnyamiza nnyo. Bajjajjaffe abaali ku analogu baakola omulimu munene nnyo era obulamu bwabwe ne busobola okuwangaala nga bali mu bulamu obulungi obutaliimu ndwadde. Tufumbekkedde endwadde lwa bulagajjavu na kwagala kukozesa butamanya ate ng'abantu baluubirira nnyo ensimbi ez'amangu. Ekyo tugenda tukivumirira era tukirwanyisa. Buli muntu yenna akikola era bw'oba ng'omulabye omulanga bwekube enduulu gikube okutuukira kujja kubeerawo era tusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Wano emukono twavaayo ne tusituka nga tugambye tujja kukikola era tukikola buli lunaku, buli wiiki, buli mwezi wabeerawo ekitongole ekisimba emiti ng'akabonero ak'okukuuma obutonde. Gino egigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 tusobole okuba nga tudduka tufunamu obulamu obusooka ate ne tuba nga tupromotinze ekyokukuuma obutonde bw'ensi. Olwo nno ne Mukama ajja kutwongera obuwangaazi naffe okweyagalira mu nsi yaffe n'abo abagyeyomba okujja ne bakisanga ng'etebenkedde. So n'olwekyo nkubira omulanga bannamukono, abavubuka, naffe abakulu, abakyala n'abaami mwenna mujje mwegabe emisinde gino ng'akabonero ak'okulaga kye tukola kyekituufu tusaanye tukiwagire era buli muntu yeeyagalire mu nsi ye. Tuwulira emyaka 15 emabega mukono eno yalina ebibira eby'enjawulo. Twasomanga nga osoma ku bibira twali tulinamu ekibira kye bayitanga Nammambe. Olwo no mu SST wamu ne secondary twasomera. Naye ensangi zo mbogeza n'ogezaako okuyita mu Nammambe tekyali Nammambe eri, yasigala Nammambe erinnya naye ebyaddala emiti gyonna gitemeddwa. Ate oba oliawo industries ennungi yes kirungi okubeera nga factories zijja tufuna emirimu. Naye factories ezijja nga teziteekesa mu nkola oba teziteeka kitiibwa mu kukuuma butonde bw'ensi okubeera nga emiti bagirekawo factories ezo zibeere nga ziri mu miti egyo, emiti egyo zisobole okubeera nga zinywa oba ginywa emika emibi egifulumizibwa factories. Bw'ogenda n'otunuulira Mabira Forest twakitwala ng'ekibira ekisinga obunene mu ggwanga lino. Naye bw'ogenda n'otunuulira ensangi zino bw'ogezaako n'otambula Mabira Forest kaasigala ku kkubo eri ebbali yonna Nnaggojja Entunda. Speaker Mukono District Local Government twagala okwebaza Katonda atukuumye ate n'atuusa ku olunaku olulala oba mwaka omulala ogw'okujaguza n'okujjukira obuvunaanyizibwa bwaffe naddala eri obutonde bw'ensi. Nga Mukono District twagala okwebaza kansala w'abavubuka eyatandikawo ekibiina kye tuyita Funga Pengo ate n'ebirala ebimukwatizaako okutujjukiza ffe tumanyi ne buli kaseera bava mu kutujjukiza okusimba emiti mu masomero, okusimba emiti wonna we gyetaagisa ku malwaliro, mu jurisdiction zaffe eza local government ate era n'okugateeka mu n'okuddamu okusimba ebibira. So twagala okumwebaza olw'enteekateeka era twongera kuwola bannayuganda ffenna gye tuli, twongera okuwola bannamukono mwenna gye muli. Nga Mukono District Council twayisa ekiteeso ky'okusimba emiti akakadde kamu. Twebaza Katonda nti ekiteeso kye tugenze tukituukiza era nga tutuukiriza okwolesebwa kwaffe. Okuba twongera okubiriza bannayuganda mwenna bannaye tusimbe emiti. Enkya nga 5 lw'olunaku lw'okujjukira obutonde bw'ensi mu nsi yonna. Tusimbe emiti, buli alina w'osobola okusimba simba omuti olw'obulungi bw'abaana baffe, olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ate era n'olw'okutaasa obutonde bw'ensi. Eri abagenda okuddukira Mukono, ab'amasomero, ab'amalwaliro, bakulembeze bannaffe ku mitendera egy'enjawulo twongera obayita kiti zino za mitwalo 2. Tubasaba mujje muzigule olw'okuwagira enteekateeka y'okugula emiti. Ng'ogula kit oba oguze emiti ate gye tugaba mu masomero, gye tugaba ku malwaliro, gye tugabira abantu ssekinnomu abagisimba okulaba nga bataasa obutonde obw'ensi. So mbaagaliza olunaku olw'enkya olw'essanyu ate era olw'okusimba emiti mu ggwanga. Obuzibu tubona bungi. Ekisooka tufuna environment changes, embeera y'obudde ekyuka. Ekyokubiri tugenda mu deficiency of food. Tubeera nga tetulina mmere emala. Emmere emala tugifuna mu bibala, tugifuna ku miti. So bwe tusimba emiti gino, buli okutasimba ne tuba tugitema naddala
eddala egy'ebibala abaana baffe bajja kufuna endwadde eziva ku ndya embi naffe kennyini abantu abakulu tulaba nga kansa atulumbye nnyo naye nga kozi ya kansa enkulu makyasi tulina bingi ebimuleeta naye ate asobola okukka wansi singa tulya ebibala mu bungi bwabyo ebitafuyiddwako ddagala bwe tubirya tusobola okukendeza ku ndwadde ezo so twongera bakubiriza tusimbe emiti olw'obulamu bwaffe ate era n'olw'obutonde bw'ensi okubuzaawo obutonde bw'ensi erina okutola ku bbeeyi y'amasannyalaze erina okulekerawo okuwa banvesita entobazi n'ebibiro bizimbamu gavumenti weneekola kino esala ku masannyalaze abantu bajja kendera okutema amanda ani tusobola gaba abantu nti bave mu kutema amanda nga tebanaki kati oyagala abantu bafe enjala oyagala abantu bafe enjala gavumenti nyini eyonoona entobazi gavumenti weneerekerawo okwonoona entobazi neraba nga kyetaagisa n'abantu bajja kutereera mwana tonteekawo yateekayo ababikuuma naye ate abayo bwe bajja mubisala bo tebabakwata kati kyogamba osobola okugenda mu mabira n'otemayo omuti mukono yalina ebibira bimeka tukoze mukono ye atusoma the biggest forest in Uganda is Mabira forest kati osasobola kati abaana simanyi nakye mubasomesa mwe abanyuka lichulamu simanyi kye musoma ku kyekibira oba mukyagamba nti era biggest forest is oba ye Mabira oba kati kiki kye muteekawo oba byonna mwabitema mwabimalawo gavumenti yennyini weterekera okuwa ba investor ntobazi kati wali egundi kuba twogera ku kya mukono eyo laani ya mukono ena manve gavumenti yeyawawo ba investor netemawo ne basimbawo amakolero embalala gavumenti nyini yawawo ba investor ne batemawo ebibira gavumenti ebimalawo kati oyagala omuntu wa wansi yakozesa eki kuba omuntu wa wansi yatema manda kwebeesawo nakutema lukukufumba yo gavumenti bweba etema yiika na yiika oba hectares n'ebimalawo kati gavumenti n'omuntu wa wansi bwoba olaba ani atudde okwonona obutonde bw'ensi gavumenti kyekyo erekerawo kuba bambesita entobazi okuzisaanyawo n'okutema ebibira yennyini beteekamu okukuma ebibira era bennyini bebawa enguzi ne bajja ne batema ebibira kati oyagala omuntu wa wansi yanoonya oluku oba akasawo k'amanda okufumba akozesa eki ekyokubiri singa gavumenti yasala ku masannyalaze uniti n'ebeera wansi singa abantu bafumbisa amasannyalaze naye kati tosobola kufumbisa amasannyalaze era okuleka ngaogamba kati oyagala abantu bafe enjala era okuleka ngaoyagala nti abantu okukendeza okutema ebibira gavumenti esala amasannyalaze oba oteekewo gaasi owa ali ku pulaisi ku bbeeyi eya wansi abantu bajja kukendeza nga nawe olina ensonga lwaki mutema emiti nga amasannyalaze galayisi lwaki mutema emiti nga gaasi twamussa naye kati oyagala abantu bafumbisa eki ngaebintu byonna byonna bya bbeeyi nze nfumbisa manda ewange ag'enkumi 2 tegammala kati bwe mba ngenze ku masannyalaze ag'omutwalo tegammala kati ngenda oba oyagala abantu bakole era balina okusigala emiti nga bagitema kyekyo kiri ku bugundi ya gavumenti beetayagala ebajjayo beeyagala ebalekayo byonna bikwasaganya na gavumenti beneetereza abantu bajja kutereera oba gavumenti ejja negobawo abawansi nerekawo bambisita tolina ki tolina baluwa ya nnema ewasengawo tolina baluwa ya nnema oli owa alina ebbaluwa ya nnema ye nayiwawo ettaka ye nasengawo kati njawulo ogobyewo bantu babadde ku yiika emu bwowadde azimbye yiika 10 kati ani aba asinze okwonoona kirala ki iwe ettaka okugifunza era gavumenti yebawo olukusa nti abo bajja kusobola bo balina olukusa oluyiwa ettaka munne ku nnyanja efunde ne bagobayo abantu ba wansi nvu bagobe simanyi nvu bambi simanyi biki naye nga gavumenti era yeewa bamvesita obukuumi ne bayiwa ettaka mu nnyanja ne bagifunza kati omuntu kansi talina waayonoonera butonde bwa wansi gavumenti nyini yeeboonoona sajja enkya n'eggulu atukubiriza ate era n'atulagira okubukuuma obutiribiri kubanga obutonde bw'ensi bwe bulamu bwaffe butiyimiridde bwe tunaabeera nga tetukuumye bibira bwe tunaabeera nga tetukuumye buyonjo kasasiro ne tuba nga tumwejjamu kitegeeza tetusobola kubeera na bulamu n'olwekyo ndowooza nti abantu bonna balyeyongedde okutwala obutonde bw'ensi ng'ekikulu okubeera nga tebatema miti okubeera nga basimba emiti okubeera nga bejjako kasasiro okubeera nga bagezaako okulaba nti tebaziika buveera mu ttaka kubanga bo bonna bonna butwaliramu obutonde bw'ensi obuveera okulaba nti babeerako we babuteeka abano ababutunda ne bajja ne babagulako obucupa ababugula ne bajja ne babugula ne basobola okuba nga babukozesa ne bakola recycling ebyo nabonna ebintu tusobola obifunamu ssente ate nga tetwonoonye obutonde bw'ensi
nkubiriza abantu bonna bannamukono ne bannayuganda bonna okulaba nga twekuuma okulaba nti ensi yaffe tugireka nga nnungi esigala nga nnungi. Emabegako naliko mu western eyo western bw'otuuka ndowooza twesuuliddewo nnyo ogwannaggamba. Tusaanidde okulaba nti tugoberera bannaffe okulaba nti eggwanga lyaffe lisigala nga ddamu n'abalirimu nga tuli balamu bulungi, kubanga watali butonde bwansi ekyamazima tewaliwo kyetusobola kubeera nga tubeera balamu, kubanga obutonde bwansi bwe buvaamu enkuba eno gye tufuna. Emiti bwe tunaba tugitemye tujja kuba tetusobola kubeera na nkuba kugifuna mu bungi okusobola okusimba ebyokulya, ate nga Uganda eyimiriddewo ku bya bulimi. Nolwekyo bwe tutema obutonde bw'ensi tujja kuba twonoonye seasons, tujja kuba twonoonye nga omusana gujja twokya paka tubeera nga tufa n'okufa. Nkubiriza abantu bonna okutwala obutonde bw'ensi ng'ekikulu nga Ssaabasajja bw'atulagira okukikola. Ndi kansala Ssebunya John Ssalongo, kansala akiikirwa omuluka gwa Ntaawo ku Mukono Municipality Council, ate ng'era nze kansala gwe baakazaako olwa kasasiro olw'okulwanyisa kasasiro mu kibuga, olaba nti ekibuga kyaffe kibeera kiyonjo, ate era n'okuba nti ndi musaale okukuuma obutonde bw'ensi. Nkola emirimu gya Ssaabasajja, ndi muweereza, ndi ssaabakunzi wa ttiimu ya Kyaggwe, ate era ndi muweereza ku Mitubeera Kawoga nga erinnya Lauben Ssenyonjo nga nze akulemberamu ekibiina eky'obwannakyeyo ekiruubirirwa okukunga abavubuka okwenyigira mu initiatives ezonna zonna eziruubiriddwamu okupromotinga obutonde bw'ensi. Era y'ensonga lwaki ennaku z'omwezi 13 tuteeseteese emisinde gyaffe egy'omulundi ogwokusatu kukyanga tutandika giteekateeka egiyitibwa Land for Green Environment, okuba okulaba nga tucreating awareness eri ba stakeholders bonna bannamukono ne Uganda okutwaliza wamu nga tubalaga obulungi obuli mu kukuuma obutonde bw'ensi. Fenna tukimanyi internationally World Environment Day genda celebrating kubanga ennaku z'omwezi 5. As a free activity fenga bannamukono abavubuka netusaba tugamba nti fenga ennaku z'omwezi 13 katukole ebifujjuko bino okulaga ensi, okulaga bannamukono ate obulawo ne ba stakeholders bonna abali eyo abadde bali benyigira mu mbeera oba mu bintu ebisaanyawo obutonde bw'ensi, okubamanyisa n'okubategeeza nti ke kaseera fenna tugattire wamu tulabe nga tulina kye tugatta ku ggwanga lyaffe, ku mukono yaffe mu mbeera y'okukuuma obutonde bw'ensi. Wayagala okubeera nga wenyigira mu nteekateeka eno, kakiiti kano ka mitwalo 2 gyokka gyokka. Oyinza okujja wano ku district oba ne selling centers zaffe ze tutaddewo okugeza Total Kawuga wamu ne Shero okuli wali eri ng'ogenda tuuka ku station pass. Mujje mutwegatteko tukola nga tumanyisa abantu ebirungi wamu n'obuzibu obuli mu kusaanyawo obutonde bw'ensi.